Era naye tetujja kukowa kubuulira njiri. Mukama tukwatireko era otuwe ekisa kyo. Kubanga bye bino ebiseera ebyakubabuulira bategeera batategeera baleme kuba nti no tebababuulira. Kati ggwe ndaba oli bwakugamba nti olokoka ddi ki ky'osooka okulowoozaako? Olowooza mutuga? Olowooza mukuba gukonde? Oba olowooza ku bibi by'oyiseemu n'ebizibu by'oyiseemu ebbanga lyonna? Munnange, omuntu ajja n'akubuuza olokoka ddi, munnange tomulumba, tomwataakinga. Okuggyako yeenoonyeza ebibye. Abo bali mu bulokole olw'okwonoonyeza ebyabwe. Naye omuntu bw'aba azze gy'oli n'akugamba olokoka ddi oba walokoka, don't attack him or her. Wulira, aba alina ky'azze okuyamba. Obulokole si ddiini, wabula obulokole kiringanga bw'onoogamba nti onunuliddwa, you are saved from something. Kiringanga bw'onoogamba nti wali onywa omwenge ne gukutuusa ku buzibu, omwenge ne gukuba obwavu kubanga bw'onywa omwenge gutwala ssente, omwenge gulwaza n'ofuna obuzibu ku bibumba n'ensigo, n'ogamba nze omwenge nagulokoka, nagwenenya. Okulokoka kifaananyirizibwa bwe kityo. Kiringanga bw'onoogamba obwenzi, okoze obwenzi, n'okola obwenzi, naye obwenzi ne bukutuusa ku bizibu ebitagambika. Kiva ddaaki n'ogamba obwenzi kankole ki? Kambwenenye. Okulokoka awo bwe kiringa bwe kitegeeza. Naye kino kirimu okwenenya ebibi n'okukkiriza Mukama waffe Yesu okuba omulokozi wo, kuba ebyo bw'obituukiriza ofuna Omwoyo Omutukuvu n'otaddamu kukola biri. Naye biri bw'oba nga obyenenyezza wabivaako tokyabikola nga tofunye Mwoyo Omutukuvu, ate era oba oyitaayita n'ofuna temptations ne weesanga nga ogudde mu kabi. So okulokoka ekyo kikitegeeza ki ky'oyagala okubeera ng'ovaamu, ki ekirabika ng'ekyokooye mu bulamu bwo, okitegeera? Ki ekyo ky'olabika ng'ekyokooye mu bulamu bwo owooluganda? Ekyo ky'oba ovaamu, ky'oba weenenya. Olokoke kati. And bw'omala okulokoka, don't turn back. Weenenye ebibi, olokoke, obyesonyiwe, otambuze obulamu bwo obw'olubeerera ng'oli ne Mukama waffe Yesu. Tolumba muntu akugambye nti olokoka ddi. Tolumba muntu akugambye nti walokoka. Tolumba. Do not attack anyone who come to you and say, are you saved? Era omuntu alokola ali omu ye Mukama waffe Yesu, okwawukana ku bannabbi abalala. So kiseera kyo owooluganda okutwala Yesu Kristo nga Mukama w'obulamu bwo. Nze buli bwe nfunayo akadde njogerako naawe n'olayikinga byenjogedde, kuba kati eno ye platform yokka gye nnina gye nsobola okwogererako ebigambo nga bino, abawulira ne bawulira. Nneme kubeera nga nsirikira ebintu ebyo, okitegeera, kubanga biba tebijja kungasa nzekka, banjagala naawe bikukase. Tekiriiko myaka okulokoka. Osobola okulokoka ng'oli wa 10 n'osaba Omwoyo Omutukuvu n'akulungamya n'otambula mu lugendo lw'okulokoka. Osobola okulokoka ng'oli wa 10 kasita oba ng'olimu akategeera. Naye ebyawandiikibwa bitugamba nti tebaliiko musango abali mu Mukama waffe Yesu. Naye gumaze obba singa abo abawulira ebigambo bya Mukama waffe Yesu ne babitwala nga ebitali, nti ekizikiza kizze musana, ekizikiza kizze, abantu ne baagala ekizikiza okusinga omusana. Waliwo omusana ogw'amazima ye Mukama waffe Yesu, gw'ogwagala gwakire buli muntu. Era n'agamba nti
ettaala tebagikoleeza kugibikkako kibbo, wabula bagikoleeza eyakire abalala bonna ng'eteereddwa ku nkondo munda mu nnyumba. Mukama abampeera omukisa, mukkirize Mukama waffe Yesu Kristo, mubeere n'obulamu obutaggwaawo. Mukama abeere nammwe.